It is at the center of mobilization. When I traveled with him in the West, you remember, the police was clearly showing that they are afraid of his works. And I want to thank him that he has not stopped, but he has only reignited another moving gear, such that people power, our power. Chairman Nyanzi Fred Sentamu Wakunga bwatu bwasobodde okukola omulimu mu Bannayuganda mu ngeri gyagenze ng'akunga mu Bannayuganda okubaagazisa ekibiina ki National Unity Platform. Bangi ababadde baggwamu essuubi nga bagamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kaataakwata buyinza ne bamubba ayinza obutatuula mu ntebe ya ggwanga. N'ababadde bamwinamu essuubi badde batandise okulowooza nti oba oli awo abantu baggwamu amaanyi, wabula bagenza okulaba ekibiina ki National Unity Platform buli olukya kyeyongera okulanda ng'amaanyi ge kirina obudde buno kisingira ddala bwe kyali mu biseera biri bwe twagendera mu kalulu. Nyanzi Fred Sentamu akoze omulimu gw'okukunga Bannayuganda okwongera okubaagazisa ekibiina. W'owulirira bino ng'olwaleero aleese abantu okwegatta ku kibiina ki National Unity Platform okuva mu kibiina ki FDC, okuva mu kibiina ekya CP awamu n'abo abavudde mu kibiina ekya NRM. Olwaleero basazeewo okwegatta ku kibiina ekya National Unity Platform oluvannyuma lw'okulaba ng'amaanyi ge kirina ga njawulo nnyo kwaga agabaddewo nga kyakatandika 2021. Bagamba nti ekibiina ki National Unity Platform bagenza okutunulatunulamu nga kye kiriko omulamu ogw'okununula eggwanga lyattu Uganda. Ebibiina ebyenjawulo bye babaddemu bagamba nti ekituufu weebiri naye birabika nga omulamwa gw'abeesu gwa kununula ggwanga Uganda, kyokka ate nga bba abantu bawulira nti bakooye Mwami Museveni baagala okwenunula. Mu mbeera eno yennyini baleese abantu enkuyanja y'abantu okuva mu Northern Uganda nga basazeewo ne bajja beegatte nabo ku kibiina ki NUP. Baagala ekibiina kibanunule okubajja ku balaalo abazze okwesenza ku ttaka lyabwe nga naye beekubira enduulu mu budde buno tewali asobola kubayamba okuggyako atabali mu gavumenti abandibadde babataasa. Bagamba bugambi nti abalaalo abo balina obuyinza okubeera ku ttaka ly'abakyoli. Beebuuza nti ettaka lino balina obuyinza okulibeerako baaligula kwani? Bajja buzzi ne balyesenzaako ku kifuba, bajja n'ente zaabwe, kyokka ekyewuunyisa nti babeera n'emmundu ezibakuuma. Be balowooleza wano nti Mwami Museveni ateeka okuba kirinamu omukono ekyokusenza abalaalo ku ttaka lino. N'olwekyo basazeewo bagamba nti katwegatte ku kibiina ki NUP tulwanire wamu tusiguukulule Mwami Museveni mu buyinza tusobole okununula eggwanga Uganda n'okutaasa ettaka lyaffe eribbibwa abalaalo. Nyanzi Fred Sentamu tukwebaza omulimu ogw'okoze mu kibiina ki National Unity Platform ogw'okukunga abantu okubaagazisa okwegatta ku kibiina ekyo. Era ne twebaza ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'omutima gwakoze okugatta Bannayuganda awamu nga tewakyali kwerumaaluma. Bakimanyi bulungi nti okwenunula gwe mulamu oguliwo essaawa eno. Moto wa watu. People power. No breakfast. People power. Kunga Uganda kunga. Kunga Kyagulanyi kunga. NUP. Everywhere. Mr. President, Secretary General, honorable members of Parliament, President, the leadership of the National Unity Platform, all leaders, local all leaders of the local government, President, comrades, the foot soldiers. First of all, everybody should clap for him or herself. Right now, having you on this short notice, we invited you on a very short notice, and you have really made it. Mr. President, today we are welcoming our comrades, our new comrades who have been recruited into the party. These are fruits of your tour, plus the hard work of our mobilization structure at the district level, constituencies, sub-counties, up to the parishes. So far, the work is well done, ladies and gentlemen. But before anything, Mr. President, I can't hold it. Allow me to introduce
the comrades we are seated with here, abatali bagenyi bugenyi. Allow me, Mr. President, in a special way, to inform you that Mr. Olhaji Makolo Kavuma is not here as a visitor today. He has come to join us officially. Omusajja oyo abadde akikubira sayidi wali mu ggulu naye kati asezewo ssebo twegattako. He has changed the front line, he has changed the commandership, and he has decided to work under the national unity platform stroke people power, and is now vigilant. Sebo mukulu Kavuma siyinza butakuyita ku mulimu gw'okoleza eggwanga butajja wano kutubuuzaako katono. Yamusebo omaaso ga president omukwata kwane mu ngalo. Bannange abantu banyiza ne vayibu. Bakabuddemu asooka abuze ku president era singa tusobola era sebo ku tayimu ebyo jakuja otubuuzeeko tulyoke tutunaanike ebyambalo ensi yonna ekulabe webale nyo sebo ekula weekulira. So Haji Kavuma, we really appreciate the work that you have done. Ngokuba amasimu ku radio buli lunaku ku CBS bane Makolo Kavuma mukubireko mu ngalo gy'abadde asatubaseeko. And yes, the second person is Chairman Mulyanga, oyo musajja Mulyanga y'omu ku basajja be twatandika nabo ekyaddondo naye n'asooka alaalira mu DP naye ku luno yakakasizza Mao yamutundira mu kibiina ng'ekiswa, yamutundira mu kibajja ng'ekiswa. Ssebo naawe jangu mukulu Mulyanga. Ssebo tusanyusa okulaba longo time. Mukulu Mulyanga yatambudde ne mukulu Kibuuka jangu naawe ssebo, mukulu Kibuuka jangu. Abasajja abo mbakubire mu ngalo bayimiriddewo bayimirawo mukama waffe. Mukulu Kimuli Oluwa, mukulu Malwadde nezaako ekyamani zaako essebo nawe jangu. Abakulu bakubire mu ngalo ez'amaanyi kubanga ate kati tebatwegasseeko nga Dr. Kiza Besigye bwe yagamba nti kirimu ekyaddondo. Sendera ssebo okunanika ekyambalo ky'abalwanyi ekipya. Mukulu Mulyanga ssebo jangu bakunanike. Mukyala Jackie nga nawe osembera. Mukyala Jackie okuva ekyaddondo nyabo. Abantu abo baali balaalira mu nkumbi mu kakumbi obanyiza okanka okuteka sibo. Mukulu Kibuli ssebo. Ssebo sentebe zaake. Olutalo nga luwedde.
enkofira zawadde zibatuuka bulungi teziringa za mayinja. Bano baleka baddala bawadde enkofira nga zibatuuka. Bannange ekifaananyi ekyo kirungi nnyo. Bawa mayinja enkofira nga wanyanyako bwatye mubiko omutwe era ng'omuli w'enkwe. Banne mwebale nnyo mwebale ddala bannange abakulu okwegattako. Ate kiraga mayinja si yakatandika okulya enkwe. Good news, everybody clap for good news. Zinalabako mayinja nga mannyo gaseere nga kitegeeza yali adda enkwe. Ebyo ebyennyanja by'okubye by'amaanyi. I'm also excited, Mr. President, to present to you comrades from the northern region. Northern region, they are led by Mr. Mawa. Where is Comrade Mawa? Can you please come and introduce these people? Kunga Mawa Kunga. Leo wendongo yabadde wendongo toyina nnyimba zaffe zireze engulu. Tuzina tuvimba. So Comrade Mawa, you are welcome. This is our leader in the northern region. He has been able to mobilize. And by the way, these are just few people that have been able to transport themselves here to come and share this drive today. We are going to traverse the country and a lot of people are willing to join us. Mr. Ma, please, can you please invite your comrades to come here and then shake the president's hands. Kunga Uganda, Kunga! Kunga! Kunga Uganda, Kunga! Kunga Northern Uganda, Kunga! Kunga leader, Kunga! I'm not seeing your hands. Put your hands up. I want to see your hands up. Kunga leader, Kunga! Kunga Gulu, Kunga! First and foremost, Mr. President, allow me to thank you in a special way. I am called by the name Mr. Mawa Moses. I am an NUP member and an activist in northern part of Uganda. I miss Mamalina Zedreka Wallo. I would kindly request entire public to stand up. We just give a thanks to our president. Just within 3 years, through his effort, we managed to get a fully fledged secretariat. And he has made a record. Stand up, stand up, stand up. And give him a big hand clap. Once again, you people, I just want to tell you that Honorable Bobi Wine's president has made a record to this country. Just within 3 good years, we managed to put our secretariat. NRM in 37 good years, even just a mere toilet, they have never put it. Mr. President, allow me to invite my people from Lango to come in front here. Kunga Lira, Kunga! Kunga Lango, Kunga! Kunga Lango, Kunga! Put your hands up for the people of Northern Uganda. Where is Dan Magic? I want to see Dan Magic also here. Dan Magic, wherever you are, I want to see you here. Even Dan Magic, he came from Lango. These people you are seeing in front of you here, most of them are from UPC and from NRM.
And I want to give you a thanks for your national tour, and you managed to reach up to Lira. We thank you in a special way. And people from Lango are still requesting you that you have to go back to Lango and you sit in what we call Wheel 10, and we discuss a lot. Not in a radio, not in a public rally, but in Wheel 10. People from the Greater Uganda, I'm happy to stand here and I'm going to change my mother tongue. Because most of the people, they think that National Unity Platform belongs to people from Central Uganda only. But I just want to confirm to the world that National Unity Platform is for national people. Nup me Uganda, Iruomutuch apapat, apoyo umate. Yalama noi. Ayalama. Yoga noi. Ayalama. Agirubiai. Achema kiawa. Oje namwe. Oyomulai. Ogengwania. Mr. President, I just want to tell you that people from Lango also, they are here. Look, I'm going to need a more job. May Uganda do it get a week for I don't know. May I now. Ujolo. I'm going to need a more boat with Pododushu, need National Unity Platform. Betie kapi the Greater Uganda, but here be Luak me Uganda do show. Let's clap. Agambe. Clap. Agambe wero kolo bamba abatune deko ngenda bavunulira. Luak. Agambe tuni kainiti yo hokandi ti America, iti London, iti Canada. Agambe Canada na veranda wafunye kuya. And Parachella Ken, America, why Lero, make one your way, not a chone, not your right, not your dead. Tell me you are what, you remain coach, you remain Mara, in Yeso, one okay, Nimwa, Paramount National Unity. I can't be one for your putting you before by Yeso, now a pistol. Look, and Pealo Capone. Yeah, you make it to Luacamelao in Yinjokan, Beway, Wilpo Dushu, Bohi, Belao down chair, get a job, make tomorrow down chair. In summary, Mr. President, I was trying to put it up in my mother tongue that I just want the entire world to confirm that people from Lango and from northern part of Uganda are part of the National Unity Platform. I don't have much to speak, Mr. President, because we are running out of time. Thank you for what you are doing for this country, and kindly I pray that God should be in front of us and give us a shield. Thank you. Viva Uganda, viva! Viva! Viva Uganda, viva! Viva! Viva Uganda, viva! Put your hands up! Viva Uganda, viva! Viva! Thank you. May God bless you all.